twatandikidde wano wabaddewo emboozi y'omukunja atasera ndowooza abali ku mitimbagano gyonna omukulu oyo mbadde mugobera endongo abadde agikubira ddala naye ng'abadde awangalira nnyo ku TikTok okwo bingi nnyo byasobodde okuba ate ng'akola era abadde abuze mawulire abadde abuze ne ku TikTok takyalabika bangi ne batandika okugamba omukulu ono yaba atya kati nno olunaku olwaleero avudde ku mutimbagano ebbanga libadde liwezeeko wiiki nga 2 nga batandise okumubika nti ekirwadde kimutwala kati nno avuddeyo n'atangaaza byonna embeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula mukunja embeera ye yatabuka ndowooza ebbanga litambudde ali myezi ng'enaku 5 nga talabika atandise bw'ati ng'atugamba waliwo amawulire agatambuzibwa ng'abantu bapositinga bagamba nafudde abatambuza amawulire ago simanyi kigendererwa kyabwe na oluddawa we bafuniramu bifo nga tonnatambuza mawulire ago kale nze oyinza obutambalirira nze ng'omuntu nali mbaddeko ku social media ebyo mba mbimanyi nsobola obigumira naye lowooza ku famire yange kubanga gwe buli wokola vidiyo n'ogiteekayo n'ogamba mukunja afudde gwe kimanye abafamire baba balina okunkubira mikwano gyange buli omu aba alina okunkubira bw'oba okyalina embeera bindeega n'otabakwata oli mu mutima alowooleza ddala nti ndabika nakoze eki nsaba kubeegayirira abambika bambi temuddamu kukikola mundeke gyendi nange nina ensonga zange lwaki kuba n'abambika tewaliwo yali ansinga kunyumirwa beera ku social media naye bwe mba nasalawo ne ngamba akambeera eno ebintawanya tulabe engeri gye tubifikisinga nga tebiri ku social media tegeeza nsaba busabi mundeke basi bangi nnyo ku mutimbagano badde batandise okumubika ne bamuteekako ebirwadde ne pressure nga nnene nnyo agamba nti akadde kante yeetaaga buyambi kuba ategedde nti ebintu by'obuyambi buno waliwo abajjanga abayamba ate nga bebaleese bye bikumalawo waliwo abankubidde twagala kuyamba neyanziza nnyo naye sirina buyambi bwe neetaaga ebimu ku bintuusizza ne kumbeera obulamu buno kati bwempitamu ebimu ku byo y'embeera y'okuyambibwa olina ajja nzize kuyamba kakati abamu ku batuyamba bano si bonna naye mulimu abajja ng'ekigendererwa si kyakuyamba ye n'akuleetera n'akuwa naawe n'ofukamira ne weebaza neeyanziza naye nga tomanyi by'otutte naye nga yayitidde mu kukuyamba so n'olw'ensonga eyo neeyanziza nnyo omutima ogwo naye nsaba mundeke nja kubimaliriza kale omukunja bw'abadde amaliriza emboozi ye yeetondedde omukyala gwe bayita Halima Namakula agamba nti embeera yonna gy'atuuseeko yeetondedde maama Halima Namakula omuyimbi kuba bw'agezezzaako okunoonyereza bagamba ayinza okuba yamuli obukiika wulira bw'agamba maybe omuntu yenna awulira nga yandyagadde okunyamba kyoyinza okunyambako kye neetaaga mu budde buno kuneegayiririrako maama omulungi maama Halima Namakula ansonyiwe bwe buyambi bwokka bw'oyinza okumpa teriyo buyambi bulala bw'osobola kumpa oba obuyambi bwonna bwe wandirowoozezzaako yinza okuba mbadde nsobola obwetuusaako naye ku ky'obulamu maama Halima wonna we nasobya mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke ssente zisigale tuzireke naye nsigaze obulamu waliwo abantu bange abagezezzaako okwogerako naye omwegayirira naye akyaganye era Halima Namakula bagezezzaako okwogera naye akatambi akasembayo nga bamubuuza ku byamukunja yagamba ati nawe ofuuka muzibu recently okujjukira nti waliwo yampandiira njogerako nti atutte emmotoka yange nga tukitambula naye nga kimukoledde naye nga ali kunze kati oyo ye yakoma samuddamu ekintu kyonna kuba nagamba people knows me kati oyo ye yakoma samuddamu ekintu kyonna kuba nagamba people knows me sisobola kuddawo nti ate nyombe n'akavubuka akakatandika okuyimba aya embeera yeeyo nga tuzzeeko emabega myaka nga 2 ku mwaka gumu obudde bwa covid obwo omukulu ono mukunja amaanyi
yali ageewulira agamba batandikawo ekibiina kya Sako mu kibiina kye bayita Wuma mu nsonga z'abayimbi. Kati omukyalo ono Halima Namakula yali mu nteekateeka y'okusonda akasente embeera y'okwekulaakulanya. Mwajjukirako ndowooza omukunji ono yali awambye n'emmotoka ya Halima Namakula. Ulira Mukunja yatandika bw'ati ng'atandise olutalo ku Halima Namakula gwe yeetondera akadde kano. Kati yeetoolodde eri emabega afunye awo abawalawala bapanze ebintu mbu Mukunja yazadde mu mulalu abalongo. So that eno ensonga enkulu efa abantu badde attention yedde ku King Shiba, ku balongo ba King Shiba tuve ku kya ssente. Mutusanze tulaba ku mulundi guno tetwagala kintu kirala kyonna, twagala ssente. Maama Halima Namakula ne Hanson bali luno ze baatubbako mu kibiina kya Uma. Baatuyita awo nga tuvudde mu COVID ng'embeera yali nzibumuko. Kati mu Uma omwo ne bakola mu Sako nga olaba ne Federation we yakikoze. Kati nga mu Sako sasula emitwalo gyali 15 okuyingira era twazisasula. Maama Halima Namakula n'atukubiriza nti mwenga abavubuka okuyimba kuteeka ebbali otekewo ka side business. Kati akasente kofuna wali ng'oleeta eno nga bwe tukuterekera. Omwaka we gunaggwangako tujja gabananga okusinziira ku maanyi go sente z'okuŋŋaanyiza nga tukuweeramu n'amagoba era ne tutandika okusevinga sente. Nze kamwakoogera ne first deposit wange namuwa Maama Halima in total manja miliyoni 4.6 naye first deposit gyali emitwalo 2. Obudde obwo nga babanja Halima Namakula akasente, wulira ng'omuliro gukutte wansi ne waggulu. Naye nze njagala zange ez'entuuyo zange ze nasondanga katono katono. Kakati ne tulinda omwaka ne guggwako. Omwaka we gwaggwako tuli bangi gw'olaba Mukunja naye abaana bali awo abatalina ddoboozi. Atugambe bugambe buli abanja mu Wuma Sako aveeyo ojja kutegeera nti abantu betuyita ab'obuvunaanyizibwa, abantu abambala obukaaya, abantu ab'ebitiibwa kye bakoze eggwanga lino ne Kaguta takimanyi boy. Munange omwaka nga guggwako ffe twalaba omwaka nga guweddeko nga tukubira Maama Halima tumugamba maama ffe ne waffe omwaka gwaweddeko mwatugamba guggwako tugabana naga Mukunja mube n'empisa. Alina nnyo akagamba ako ba n'empisa. Nze sikolagana n'abantu batalina mpisa. Maama Halima ne tukuuma empisa okuva mu 2022 twayagala okutabukamu kaawo naye ate ne tugamba ebiseera ebyo nga wonaatabuka bajja kugamba oyo anoonya linnya. Awo Mukunja ng'abanja Halima Namakula ze baatereka ez'obwegassi, wulira gwe. First deposit wange namuwa Maama Halima Namakula sente zisigadde naziwanga Ansoni naye nga Maama Halima yandagira. Nze ne mukusooka ne mukusooka Maama Halima yaŋŋamba tulejala tugobye Big Eye tutaddeko Hanson bali luno. Ne mugamba nze sisobola okukwata sente zange nenziwa muvubuka munnange. Nangamba nedda Mukunja ne banno bonna kye bakoze. Ne mugamba yadde kye bakoze zange ezisooka kanzikukwase gwozi mwewerera kye nakola. Ne tutandika savinga ne tusavinga tebaatuwa. Kati we yatandise okuŋŋamba ate loopa gundi. Sisobola loopa gwe ssaawa tosobola zimanya kuba buli omu teyamanyanga nti munnange asevinze bweziti. Obudde obwo ng'abanja kasente ng'ali ku Halima Namakula. Wulira gwe kyeyamugamba na bino. Nga omanyi ndowooza omuntu abo obulamu bwe batambuliramu obw'okuba nti bafezeefeze ku bantu buli kadde aba mu kutya. Kuba bwe baapaakinga n'alekamu omusajja omukulu oba bbaawe oba manejja we oba kisimanyi musajja mukulu olubuto. Banaye abantu b'embuto bakoze bubi eggwanga lino. Ffe tutuuka tumugamba twagala Maama Halima Namakula mu mirembe. Ye ng'atugamba mami taliimu ate waliwo kawunda ebadde awo endala efaanana eno efulumye ayinza oba eyafulumye. Ne tumugamba osaaga kati okutegeera nti byaddala soko tuwe ebisumuluzo bino. Ne tugitwala twagibba lwakumeka kopolo nange njiraba lwali lwakumeka lwakutaano. Osuubira ogimuddiza oba ne Saturday bw'aleeta ssente nga tugimuddiza wataleeta ssente nga oyagala mmeka kuba tukitegedde obanja nnya oyina zoyagala zeeyongeremu. Sinonooza ze nawaayo ez'entuuyo zange zokka ze baba bampa n'amagoba ge zaaleeta bagasigaze. Kati ayeebuuza emboozi eyo yonna bwe yava Halima Namakula agamba yonna gy'agenze bw'ateetondera Halima talina bulamu. Eddie Kenzo ne Federation ye onoonya wonenyeza Kenzo ne wabula kubanga bano ababbi baava eri ne bajja bamwegattako. Kati ayinza okuba naye abadde tamanyi nti bambi babbi naye ate akimanyi kuba singa yavuddeyo dda akimanyi era ateekwa okuba yagambye maama ono abbye nnyo katumuleke akaana kano kamuyigiriza essomo. Kyogamba Eddie Kenzo talina miliyoni 4.6 kuzimpa ngambe mwana. Aya emboozi bwe yali bwetyo ng'akuba Halima Namakula mbu yababbako akasente akadde kano kyasaba abawagizi
embeera yatabuka Mukunja agamba ati maybe omuntu yenna awulira nga yandiyagadde okunyamba kyoyinza okunyambako kye neetaaga mu budde buno kuneegayirirako maama omulungi, maama Alima Namakula ansonyiwe. Bwe buyambi bwokka bw'oyinza okumpa, teriiyo buyambi bulala bw'osobola kumpa. Obuyambi bwonna bwe wandirowoozezzaako yinza okuba mbadde nsobola obwetuusaako, naye ku ky'obulamu maama Alima wonna we nasobya mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke, ssente zisigale tuzireke. Aya ogiwulidde emboozi Mukunja obubaka obusembayo ng'agamba nze gyendi sirina tabbu yonna, era ekyokumbika ndowooza yekimpalirizza puresha gye muli okuteekawo. Nze mundeke abakyali mu bulamu obwo kuyimba TikTok, mbaagaliza buwanguzi, mbaagaliza birungi. Otherwise byonna sijja bibanyonyola, kubanga ate we nagamba bibanyonyola muyinza n'okubiddukamu nga temunnatuuka ate ku ffe bye tutuuseemu. ekitegeeza tetulina kubanja. Embeera bwetyo bwekyayimiriddeyo Mukunja.